Baatugamba tujja basuula kabenje katunuira mu side mirror bwe teranga akola nagane bannaye afaachono dakika 2 afaacho dakika 2 ofaachi oyagala obulemu bono oyagenda bumanyeko oyagala bono no wagala ku exposing obulemu nabi bako nadda abakazi abakuzeekuzemu mu mikwano nga owangadde n'omuntu era dano ekyandibadde kinuma nti atwala obudde bwange lero tetabulina Kande kakama, it is a Friday. Lwetwita nagawonye mu lunimi Oluganda ennaku z'omwezi ziri 25 mwezi gwa Museenene mwaka 2022. Of course, cool. This body hugging dress, casual dress. Nakati nakanwaji omaye mwe mulanga tusise mtuyita basiru oyo tayina kyasola kukola mu nsi muno gendo okikolenga byonna byoyagala mulekera okummanyira kakyako ke yakuwadde buzibuki Moka anno katwalwa futuse mu kisenge nga TV abadde yogera jakalabe. Muri kubuguminkiriza bwange kwe muzanyira bwe mutimu nabanga atayina kyensobola kola na lulibalo. Era ne Julia naye zibogola nete ziruma zibangayo. Sianja sola kufunia kitetewe kati kali mu colors ezenjawulo kanu ka dress kali casual kwanza nakatadde kakagone kali to open naye ngo solo kefunia bulungi nnyo nyine ddala asangiwa Makindye oyisa ku police barracks kogo gwe nyine omukono police barracks kweri nakafunira obosolo mukubirako ku 0758 5918 bambi mu supporting beza wagenda musizabweru kuleta ngoeza festive season alekenga aguze mmeza By the way, andire ka Ssente z'emmeza naye agenda koma omangu agenda bere like for a week. Nedda. Ssente hizo zigula mu engoye. Atujjem. Se anjo owulidde gule mmeza ntwala atisikale gule ekitundu kyayo. Kuwenza bato ina bangi bakutuuzaako. Gule ekitundu kyayo. Se anji Nadia Faces Diande ekitogula. Diande ekitogula. Diande ekitagula. Ntagula. Diande kyalina ssente agule va ku mwannyoka agule. Engato sneakers no dia nchecha so kufunira teziri wawezi wekase ajaze tujjukiza ngonyiridde nnyo simazize ndabatera koze sneakers no nengato heels flats zonna dia ndecha solo zikufunira omwana tubambi mumuwagire enamba eri 07882619 dia ndechigule meza bane mwena abanyamba zabafako sekondi The World Saloon. Hassan bali kuchi. Hassan sitera mwagatu male kuleta police awo. Andi kakati mu weekend semba za December. Zigera baza mpaka. Tosa kubanga onkola ke kuswala mfa. Tosa kubanga onkola ke enviri saloon ebejjudde ba celebrities okola sensitive nnyo Hassan. Gula emeza ate abantu 10 sigenda kusalira kotogula abatano. 10. Aina abana kusalunya. Aguleja mu kitiibwa kye. Kojja Kimbo wogambo ntumira kojja Kimbo we muntu mireko. Kojja Kimbo wa munange kujjo wafu omulungi okukyalo kino. Bamusakani Kojja Kimbo teri nyuma mbadde njagalo je ntera kulaba eyo nogenda noyiwawo omubiri buno busonga butono nnyo go wafu iwewo omubiri Kojja Kitonsa naawe enzijja Kojja kyabala bamanyi ng'ekisajja abamanyi okugaba ssente abalala bazaagala ndoza balina gye baazibatuma so Kojja Kimbo oyo ndoza nja mufuna noyinza kukimbo oyo nja mufuna bulungi mujje muyiwewo embera tu meeting dine with Smulula ennaku zomwe zigenda kubeera 15 omwezi ogwa December ku front page enamasuba enamba ey'okubako eri 0709 35 724 tosumbwa na kitende nga sibya meza wala bagagganga wakomyewo eyo obugagga bukuluma toyina abakutunuza mu kamera nze ka stand ya ntama bambi mulimu n'abantu nga we don't know you nenga mwe muli eyo mutumanyi era nga mutwagala kamala paku Ssente kuba kweye namba ogambe nsonga za dine with Smulula gwokubira ayitibwa Dora yogera naye buli kimu fe tugenda kumanyagana nga 15 abo gwe mpaku Ssente ne mukamanga enja munnyona mugambe mbadde nsa buli omwakola ogugwe aba digidigi manyoli kale bannange bajajaga
Simba Automotive bakulitedde pichipichi eya Yugi Boss. Yugi Boss eno gena gikozesa otya. Abantu abamu badde awo temulina ssente omwaka guno toyina byonna bikola biraka biganye. Kakati funa pichipichi eya Yugi Boss ku mitwalo 5 endalo zisasule ku kibanja mpala. Weetaaga ki? Weetaaga endagamuntu yo ne ebbaluwa ya LC. Abakwemira babiri n'endagamuntu zaabwe. Ogende ku ofisi yaabwe wali mu Ndeeba ku kizibe kya BMK oba ogende Entinda. Kale ku namba yaabwe y'essimu 0758 obulamu bwongere kwanga ndibu kunyumira. Kale abantu beruka yabasewo ne banya batujjawo nga 9 omunala mu kitundu kyo tuleeta ebyana mwe mutuwe obunyama kakati tugenda soka ono omupiira okumakya libwa mwakanyama kipisidia nikyokka basigadde musabe ku bintu ebitegeere. Of course ale gwenso okusaba akanyama bajja kumpe kisambi kyente kyenko kumanya ate wachi nkufiira konze nkuzaala kisabi kinkunze nga nvaamu sagala kulemera mu ddiiru. Tusokawo omupiira ku makyawo akawungezi tugende mu ndongo kutuli ku Icon City. Tujja pa ne Lady Titi, tujja bako ne Mathias Walukaga, tujja kuba Nasani Nduga n'abayimbi abalala bangi nnyo abatuwerekeddeko awo eruka ebambi mujje tuberenga tulabe omuddaala mu kitundu kyo tuwagire omwana Ssettongo Frederick Lugonvu telefine eyaffe embere eyongere kubanga atetambula bulungi nnyo. Arapex Talad Adhesive Cement asiba tiles genda mu hardware zonna mu ggwanga oberenga ate omwefunira. Bw'ofuna Arapex tegeza nti ogenda kusiba ekizimbe tiles nyume zinywere zireme kukaaba. Dennis nkutumiddeko Dennis yangamba sayimo gwe tuka butusi wano nkubira kasimu enyumba njikoleko emikolo. Anko Dennis mwejja. I know. Nange kutumiddeko Dennis n'abaana munna abakola ku Platinum Wellness Spa mbatumiddeko nnyo nnyini ddala. Mukama onako olwaleero twesanze mu situation Ssente n'abasajja baavu but guno omulembe abaana bawala basomye, abaana bawala bafunye emirimu emirungi, abaana bawala n'abakyala nga mwembatadde nti amuyinza okubeera mu mbeera nga mukyala wa kusinga ku aninga ssente oba girlfriend wo ng'omulimu gwakola gumusasula bulungi okusinga ogugwo naye tukoze tutya okubeerawo mu relationship nga tetucrashinze egos. Omusajja tafiringa disrespected omwami because every day kyetuyimba shia obeera otya n'omusajja nga gwa musinga ssente. No, always tunuulira ku muntu akusingako but ekintu kyetwerabira factor ebagatta is love. Etabuuza why. Now bwama mukkiriziganyiza nti despite buli omu ennyingiza gyayingiza waliwo omukwano gwe mulwanirira kyekisinga obukulu. Kakati mubaddewo mu mbeera mutya eno ngayagale oli asigaze ssente ze gwe osigaze obwavu bwe naye nga muli mu mukwano ng'ekitiibwa weekiri because also ekintu ekira following omukwano is respect. Kasitengane basobola okuwa ekitiibwa ddala baate bakulimba baate bakulimba ate bambi ekintu ekyo okutuuka okyogerako wano ki-affectinze nnyo abakyala. Abasajja be babeera bakyogera naye noise eva mu society kibanyiiza nnyo. Omulenzi wamwagala naye buli omu amulabanga ekyokuzanyisa. Lwakwa ne problem eriyo n'abakyala abambi obuzibu bulina ebigambo babagamba bingi. Yes. Kati kankubuulire sayimoyo tasobola kugonda ayina kyabala. Yes. Nga omukwano gwandibaddewo. Nti 12 abera. Oyo ayina kyabala. Also twesanga mu situation ng'omukyala omwami yalina ku ssente ne zigwawo. Ebintu ebigoyesawo ssente bane tesobola kutuulawo ne tubikubalira kimu ku kimu. Nga zaggwawo buggwe kakati kiddayo wali bwe waziina omukyala wamuyisanga otya obuli understand naye hafi musanze n'akasente ke. Ate I think buno buyinza working out because mukiyingira mukitegeera naye ziggweddewo obuggwi entondo. So nga tujjemu entondo tujjemu kina buli kimu na buli kimu. If you still want this relationship to go on ekisookera ddala ku saidi y'abaami mbadde nsaba oleme lowooza nti buli kimu mukazi kyakola she's getting to you. Ekisooka ffe omumwa gwaffe whether money or not money weeguli. Guno omumwa gwatusongoka guno gwe batuweesa mukama yatuweesa ebiri ogwo gwe gubeerawo. Kati ate it gets worse ng'omusajja akasente tekaliiwo yaba alowooza buli kyoyogera. Ate era n'omusajja nga bw'osanga hafi ng'akutikkidde muno omugamba naye hafi kyesikkoledde n'omukazi bw'akusanga ng'otisse kkiriza akugambe naye n'oyendera mu ssaati yange kale kyawukana ku bakazi bo bawa example. Mwe muntu gaba kimu kyesikkoledde togenda kumenya nnyumba gy'ozimbira mama wange togenda menya mwana wange gwe najja naye mufumbo gompeererera naye ffe tumenya. N'omukazi ye because ye mukyala aleetera ddala sayimo wandikoze bya n'otayendera mu bokisa yange empya.
ne perfume gy'owunya yange nebyona ekyo kifaanagana kibi biki sikuwadde byebimu just an example manjagala nkujjukiza tinakatono kolowooza so kunze kanene wamayo leero si gye tujja okwogererako ekisokera ddala as a man okufiringa buli kimu try your best omanye obuzibu abaami bwe balina olaba baba balina ssente ate naddala omwami wabeera mwavu naturally awulira nga some of the factors that make him being a man teziriiwo ekifuula omusajja kutuukiriza ebyo bimusuubirwamu kati singa aba tabituukiriza aba awewuka anyway ne bw'okola ki as a woman ne bw'oteekawo effort obala nga ate ffe tulugamba entondo era effort zibakiri zongera kukunyiiza bunyiiza nenzijja mullo ne nkugamba omanyi kyojja okukola mukwano vugene mu mmotoka nja kubanga ngiteekamu amafuta olukubirako mukwano oliwa ndowooza ebisumuluzo byo mbiteeka wali ku mmeeza oli kaleko mukwano kakati mbadde ndowooza engeri gy'otalina mmotoka ogira okozesa eri it is fine kakati abaako kirabe halo amafuta akugenda kuteeredde mugagenda kuganaakumala kyekyo kati nziwe nakuteranga munda nakujjukiza nkugambako obugambi mbadde nsaba okima abaana ku ssomero engeri gy'oli ewaka tokola ngeno okima abaana ku ssomero banaalizeeko anedda obampeere ngetera ku baana ku ssomero naye lwakuba jimo yebakamanga oba omunaazeeko wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza